omuntu golaba gwosuubira nti nasobola okuvayo n'ayogera ensonga kuba ensonga weeziri bonna batya mbu simanyi mbu bagenda kubasimbako abantu batya okuba makaadi simanyi mbu agenda kubakangavula ekisozi ku Lwokutaano n'olaba omubaka nga yeeyisanga mwana muto mu house kati sipiika bw'aba kuwadde omukisa you debate naye waliwo debate eba unnecessary ng'oli okugamba tuteekewo debate tutemeko omukono gwange ogusaako otya debate okujjawo kati naffe kye tugamba Museveni newakubadde bano badde baleeta debate zaabwe twamugambye not rationalization of coffee ekyo kyo twakisazeewo ne bwe bw'anaabayita ababaka ne bw'anaabakubira amasimu ne bw'anaabatiisatiisa ne bw'aba mobilizinga kubanga tugamba bino debate zino ze tuleeta wano it's a will of members of parliament and a will of the people we represent kye tuleeta birowoozo byaffe naye omuntu omu n'abeera eri mu state house nti ndagidde parliament eyise mwanyi tumubuuza interests z'olina eziri hidden ku mwanyi zaffe kubanga naffe wano tuziwadde ziri justifiable ne speaker aziwulira ne babaka bannaffe baziwulira naye buli omu ali mu kasonda mbu igwe akulengera igwe oga akulengera oga ali mu state house akulengera tumubuuza interests z'alina mu mwanyi era emwanyi ziri ludda wa z'alima kubanga ebigambo ebyo biwuliza bulungi nnyo mukwano gwange kansuubire nti no bikoze enjawulo mu matuugo gwe mukwano gwange yonna awuliza Yugi Update TV. Ku Yugi Update TV kosinza okuba ng'otuuliza mukwano gwange mbaagala nnyo mbakulisaayo nnyo yonna gye muwangalira gye musinza okuba nga mutuuliza mikwano gyange mbategeeza nti mukola kyamaanyi nnyo. Lotamaguzi avuddeyo nga mukawumu ku nsonga y'emmwanyi mukawumu ku luno mukwano gwange era ebigambo nga obiwulidde alabudde mwami oli Kaguta Museveni alekeraawo okubanga atiisatiisa ababaka naddala abe NRM nti tagenda kubanga abawa kaadi singa banaalemesa biiru y'emmwanyi gy'ayagala okuyisa. Amulabudde n'amugaa alekeraawo otiisatiisa ababaka n'agamba nammwe ababaka muleme kubeera nga ndiga tigwe neeba naakuleetera nti biiru eyise yakutemako kutuuko oba mukono gwo ojja gisekendinga olw'okuba nti olina gw'okolera ow'ekitiibwa agambye nti okuba bajja kubba kaadi mukimanye ababaka baffe okuva ne leero newankubadde muli mbibi mu kaadi za NRM mumwayitiramu okujja mu buyinza muteeseza ggwanga temuteeseza muntu omu omubaka wa paliamenti olina kubanga oteeseza ggwanga tolina kubanga oteeseza muntu omwami Museveni byayogera n'agamba nti no simanyi akoze ekisoboka gavumenti yekoze nnyo ekisoboka okulanga emmwanyi etuuka ku mutindo ogwo mwami oli Kaguta Museveni yagenda okujja ku buyinza emmwanyi yasanga abaganda bagirima era ng'egenda mu maaso nga tebanatandika na kulunda nti ekyamaguzi kyokka ekyali mu ggwanga ekimanyikiddwa ennyo yali emmwanyi era y'ensonga bo baasalawo okutandika okuba nga balunda ente Obuganda ne bufokasinga ku mmwanyi tebaaziramu mulamwa. Kabaka wa Buganda n'agenda maaso n'okukubiriza abantu okubanga basosowaza emmwanyi kubanga emmwanyi terimba ne basosowaza obulimi. Kati ssaawa zino okulaba nga ekirime mu cash crops ekirime eky'emmwanyi nga kitutumusa okwenkanidde wano nga baagala babeere nga bakivunaanyizibwako nga bakifuga nga teri avaayo okubaga nti kati fe abavunaanyizibwa ku nte fe abavunaanyizibwa ku mata ebyo bye babikola kyere ebyawano ne baagala okukola ki obiziŋŋamya. Kaakati kye tusaba ababaka baffe mulekerawo okubeera ng'endiga mmwe naddala mmwe aba NRM. Wabaawo ensonga ng'olaba naawe kutwaliramu vaayo oyogere. Vaayo oyogere ensejja kiraba nti olina at least mu myaka gyonna gy'omaze ng'okolera gavumenti olina ekirungi ekimu ky'okoze ky'oganyiza abantu. Nabagamba abantu bajja kutegerera ku bintu bibiri: olw'ekizibu kye waleetawo oba ekizibu kye wajjawo. The problem you caused or the solution you brought. Kati gwe oyagala bakutegerere ku ki? Oyagala bakutegere ng'omubaka eyajja n'ajjawo ekizibu ku kitundu nti ekyo ekizibu kyakiremye omusajja n'aleeta solution n'akijjawo, oba omusajja eyaleeta ekizibu mu kitundu. Banaye temutusibaako bizibu. Wemba ye engeri gye mwagala babategere mbabajjukire mu byafaayo byammwe temutuleetera bizibu byammwe. Twagala kati ababaka abasolovinga ebizibu abasobola okumala ensonga. Ffe tubabuulidde ama mukwano gwange kutegeeza jangu subscribing, jangu sharing, jangu commenting, jangu liking.
mbategeeza nti mbaagala nnyo mwebale kwekumira ku Yugi Updates TV. Sharinga, commentinga, subscribinga. Mbaagala nnyo mweraba.